Solida kyusa embeera bwe yagambanga solida. Anyway, tuli wano njagala okwebaza mwenna abazze ku lwa kitange omulongo Honorable Katolu Bwama. Njagala okwebaza abateesiteesi. Leero tetuzze kwabya lumbe wabula tujjukira omuzira waffe naddala mu art industry omulongo Katolu Bwama. Nze Kiyaga Hilary Dr. Hildeman nga njagala kwogera ku mulongo Katolu Bwama gwe mmanyi kuba nze yanjagala nnyo. Bwe muba mujjukira bulungi omugenzi nga tannaba kugenda yalina embiranye naddala ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, naye gye yatuyitiranga obwana bwa Nuupu yatujjangamu nze ne Honorable Kayemba kubanga twali batabani be, era n'atuleetera emitawaana mingi. Buli we twagendanga eyo nga balowooza oba oli awo tetumugambako kusitopinga, naye ng'agamba byongera kubanga njagala mubeere abantu abalungi. Naye ngenda kwogera ku art industry. Omulongo Katolu Bwama, taata wange yonna gye weebase, omulimu gwe waleka kuno gukyajjukirwa. Weebale okutandika industry n'ogiwa ettofaali lye wagiteekako. Manyi bangi batambulira ku musingi gwa Honorable Katolu Bwama mu art industry. Nze bwe nali nakayingira parliament, taata waŋŋamba nti ky'oba osookerako kavubuka gwe genda okole ku kye bayita copyright. Kinkoze bubi nnyo nti tugomyewo mu lumbe lwa Honorable Katolu Bwama eyaleka nga bampadde liibo okukola ku copyright, nga copyright tennema kubeera tabled eri parliament. Era taata Honorable Katolu Bwama, manyi weebaseeyo, naye ndi muswavu gy'oli okuba nti omulimu gwe wantuma wagenda nga ngutandise, naye tuzze okwabya olumbe lwo nga tegunnaba kugguka. Naye ate nkupromisinga nga sinava mu paliamenti eno ekisanja kino omulimu ogwo ngenda gutuukiriza era gugenda kutuuka. Honorable Katolu Bwama, bangi mwali mumumanyi ku sayidi gye mwali mumumanyi, naye ffe twali tumumanyi ng'omuntu atutwala mu maaso. Lumu yampita mu studio n'aŋŋamba nkooye okuyimbayimba ebiyimba bye sitegeera. Honorable Hilary, njagala nzije otandike oluyimba nga wendi ndu directing, era ezimu ku nnyimba ebbiri ze ya directinga lwe lumu lwe nayimba ne mwannyinaze Irene Namubiru Ondi Mundeere. Oluyimba olwokubiri baali lwe bayita Disia. Yaŋŋamba fire nkooyo muwulira ku radio buli lwe tugenda mu mwaka, Hildeman olina potential, waakiri omwaka nga guggwako okudominatinga industry eno. Ne tugenda mu studio, Honorable Katolu Bwama n'adirecting oluyimba baluyita Disia. Era buli mwaka bwe guggwako mujjukira ng'ali mu studio anywa kakyayike ng'adirecting oluyimba luno. Ekirala njagala okujjukira kitange, abalala nga bakkirizibwa okumanyiirwa. Taata wange oyo yali tamanyiirwa, era kati ng'abo bagamba yimba, taata wange yali talagirwa storage. Yali takola ki? He was a no-nonsense master.
kubanga yatwala artist ng'alina kubeera wakabi, artist ng'alina kubeera nga olina mulaba bulabi. Kyekitiibwa kye yazimba mu art, nga artist tamanyiirwa, nga artist wa bbeeyi, nga artist alina kuba wakabi. Ye mulongo yani Katolo Bwama. Onzikirize nti Honorable Kayemba Solo yali manager we, yali mukwano gwe, yali mutegesi we ow'ebivvulu, ajje ayogere ekigambo kimu bibiri ku mulongo Katolo Bwama. Naye nga tubeebaza, webala okujja okwali olumbe lwa Honorable Katolo Bwama.